But also Mao is not the chairperson of TDA, it is Professor Sempeo. So we are actually sure, but it is characteristic of Mao. He does many of those things and he gets away with it. But this time, he should be aware that we will not allow him to go away with it. And therefore, if he wants our continued cooperation on pushing for democracy, he must conduct himself within the spirit of the cooperation and within the spirit of the protocol. Twagala okutegeeza eggwanga nti nga FDC tulina obukodyo bwe tuguddemu Mwami Museveni waali ng'akwataganya n'Electoral Commission bagezaako okutaataaganya ebyokulonda nga bayitira mu mateeka. Baagala nti mu biseera emabegako babadde batuwa voters register nga eriko ebikwata ku balonzi bonna n'ebifaananyi byabwe. Naye olwaleero bw'otunuulira section 18A ey'etteeka eriteekawo Electoral Commission, the Electoral Commission Act, bagamba nti kaakati ebibiina by'obufuzi tugenda biweereza register ng'eriko mannya gokka. So baagala tusiba kigumaaza batuweereze mannya g'abalonzi nga tukuliko bibakwatako, nga tukuliko obufaananyi bwabwe. Kubanga omuntu asobola okuba nga ebimukwatako byonna bitaddewo abeera ku kyalo ku naye nga talinawo kafaananyi n'omuntu ategeera oba y'ani.